tugenda tufiirwa abantu ab'amaanyi. Weewaawo ffenna tuli b'amaanyi naye wabeerawo ow'amaanyi asinga ku munne. Omuntu agaba emirimu, omuntu agassa abantu abangi ennyo nga kyasukka dde okuba nti ye yeebeezaawo, abeezaawo abalala. Ogenda okulira nti yafiiridde mu kinaabiro. Ekinaabiro kifuuse ekinaabiro. Era kati bawandiika mu mpapula z'amawulire, bawa n'amagezi ku platforms ez'enjawulo engeri gye tuteekeddwa okunaabamu. Obulamu tebukyali bungi nnyo ng'obwedda. Obulamu bwa kaakati bujjudde nnyo amadagala. Obwedda bwali ku nakyo. Obwedda byonna ebyaliibwanga lyalinga ddagala. Twalinga tufuna eddagala naye Mukama nga bwe yali tutondera nga bwe tulifuna. Kati eryakaakati lyafuuka ng'emmere. Balikola bukozi. So mukubanga obulamu bujjudde eddagala, kugema kino, kujjanjaba kino, kutaasa kiri, kukola kino, kukola kiri. Buli kintu kyonna mpeke empiso. So twetaaga ate kati okuyiga engeri gye tunaabeeramu mu bulamu buno obufaanagana bwe buti. Munzikirize Susan Makulu atuwaye eddakiika 2 oba 3 ez'ebyobulamu. Naddala mu kinaabiro kino tukikwasaganye tutya. Njagala nnyo okwogera bye mba ntegeera naye bwe mba nina omuntu abitegeera okunsinga mba njagala muwe opportunity. Kubanga nze ne lwe ndiva mu nsi munzijukirangako kimu nti saabeerawo ku lwange. Katonda bwe yampita nabeerawo ku lw'abantu balala. So ali ku Soloti TV, naawe ali ku Soloti FM, naawe yeewaddeyo n'ojja ku Canaanland mu kibangirizi kino obudde bwonna kye tujja okuzimbamu. Tukwagala ng'oli mulamu. Sande wedde nayogera ku ngeri gye tulwanyisaamu endwadde y'amaaso ng'abaana bawummudde. Kubanga abazadde abamu tekinyuma okugenda mu ofiisi oba yonna gy'okolera nga balwadde amaaso. Naye njogera ku ngeri gye tulina okwekuumamu malaria. Tukozesa akatimba k'ensiri n'obuvunaanyizibwa. Amawanga gataddemu ssente bakagaba bugabi. Naye n'osanga omuntu ng'abitaddemu ekyejo. So nga tulwanyisa malaria, nga tulwanyisa endwadde z'amaaso n'endwadde endala ezigwa obugwi, kati waliwo kye tuteeka okuyiga kubanga obulamu bulimu eddagala lingi lye tukozesa. Nolwekyo tetukyabeera mu kinaabiro nga bali ab'edda. Ate ab'edda era tebaanaabanga nga bwe tunaaba. Shawa zino tezaaliwo n'ebisigadde. Bantu baalinanga ekkalayi zaabwe nze gye nakulira nga musima akannya ne muteekamu olulagala ng'abagenda okusiba oluwombo. N'onaaba nga kizibu oga nti wafiiridde mu kinaabiro kuba n'entandika gye watandiseemu. Amazzi osooka nagayisaamu kibatuba oti. Ne tugenda ku kalayi nga tuvudde ku kusima obusimi. Ne tugenda ku ŋŋendo ezaddako. Kaakati n'atalina shawa awanika akadomola ku mutwe gwe. Owulidde buli muntu alina engeri gy'akola mu shawa. Naye sisitimu erina engeri gye yeekanga. Osobola okweyiira amazzi obubi n'otava mu kinaabiro. So Susan Makula tumwanirize atuweyo eddakiika 2 obutasukka 3 ku kinaabiro kyokka. Tweyanziza. Yes, yeebazibwa abooluganda. Siri mukugu naye olw'ekisa kya Mukama alina okumanya kwampadde. Ekisookera ddala omuntu yenna bw'oba ogenda tutandikire ndowooza ku kika ky'ekinaabiro. Waliyo abamu abafa nga tebabadde na bulwadde naye bw'oba oyina ze bayita tayiro oba seminti mu kinaabiro tosobola kunaaba n'onabisa sabbuuni ne kitaseerera. Era bwe ziba tayiro waliyo tayiro ze bakolanga za kinaabiro nga wansi ziba rough bw'olinnyako tosobola kuseerera. Kati abasinga tayiro z'oku bisenge ze tussa wansi. Kati bw'onaaba sabbuuni yenna n'ogeza otambula kyangu okuseerera bw'osookawo omutwe Katonda azza bibye. Ekirala abasinga abazadde bakimanyi tukikolera nnyo ku baana abato ate ffe abakulu ne tutakikola. Omwana omutwe baba bamunaaza tebamusoosa mazzi mu mutwe.
aganyogoga. N'omuntu omukulu tosooka kweyira amazzi mu mutwe. Buli lw'oweyira amazzi akasooke n'agabuguma, omubiri gulwana okukulinga omubiri kubanga ebweru wavuddeyo kyokya. Oba tukitegedde? Ekyokya buli wekigenda ku mubiri gwo, omubiri Katonda yagukola nga gwo gwennyini gwerwanirira. So buli wabaawo omusana omungi ng'omubiri gwekuulinga kyova otuuyana. Bwe gubanga obunyogovu bungi, omubiri guzaala ebbugumu n'obeera nga obuguma. Kati buli lwe weeyira amazzi agabuguma, omubiri kankize bwe tunakitegeera nti gujja zaala empewo, osobole okuba nga gye bayita body temperature esigala eri nakyo oba nga y'ey'omubiri gwo. Bw'onaaba aganyogoga, omubiri okuyita mu musaayi gusindika mangu omusaayi ku lususu, gusobole okuba nga gufuna ebbugumu lireke kukosa. Kati buli lwe weeyira mu mutwe okusooka ogukanga, omusaayi gutambula straight wa ku mutwe ne speed nyingi. Kati abalala bafuna eyo shock. Kati bw'ogifuna kyangu okugwa, kyangu okubeera unconscious. Kati omubiri bw'oba onaaba, amazzi gasoose abasinga twanaabanga bwetyo nga tutya okunaaba. Osoosa amagulu n'ogenda ng'oyambuka mpola mpola. Omubiri oba neweekonakonako katono, omubiri ne gumanyiira ki? Ekyo twakikolanga kutya kunaaba, naye ge mazima nti wali oyagala omubiri gusooke gumanyira amazzi aganyogoga olyoke oguyiweko gwonna. Kati ne mu bulamu bwe kibeera. Ekyokubiri, tuli ku ddagala lingi. Abantu abasinga eddagala oba vaccine oba okugemebwa konna olina okunoonya nnyo. Tulina amasimu abasinga, bameka ngo olina smartphone. Smartphone eyo eriko ebintu bingi. Buli eddagala lyonna lye bakuwa, abasawo tebalina budde butunyonyola ze bayita side effects, oba ebiva mu kumira eddagala eryo ebirungi n'ebirala ebibi naye nga si byamaanyi. Ebimu tebiri kye bayita life threatening, tebitta. Naye eddagala lingi ng'ezimu ku side effects ate clots. Ng'abakyala abamira empeke eza kizaala ggumba, bameka bamanyi nti waliyo side effect ya clots? Mbadde ngenda buza bameka abazikozesa. So ojja kusanga ng'emyaka gy'omala ng'okozesa eddagala erimu, bw'ofuna clot nga tomanyi etambula, ate tomanya wa weeri. Kati bwegeza n'ebeera oba ku mutima oba ku mawugwe sitira osobola okufa. Naye bw'eba eri ku bwongo, waliyo ekintu kye bayita stroke. Stroke weetandikira. Kati stroke esobola okukubira mu kinaabiro, naye woogudde wonna ne bw'oba nga ebadde ejja kusanyalaza kitundu kimu, ekizibu kukubawo mutwe. So eddagala lyonna ly'oba omusawo akuwadde, kozesa essimu yo okope ekigambo nga bwe kiri kapapula kyawandiise, oteekemu n'akagambo side effects. Oba vaccine oba kyojja sanga nga n'eddagala lye bakozesa otugema CB, naye bu side effects obumu nga si bwakujjanjaba. Obumu ojja sanga nga buleeta fever, abala ssenyiga, abala kamunguluze. Kati ng'ogamba bwe bankuba eddagala nalwala bulwazi, tewalwala, bagenda oddikuwa ng'ebimu bakizudde nti buno obulwadde obuva mu butini nnyo ku bulwadde bwe bataasa. Kati ng'ojja sanga ng'ofunye bufunyi ssenyiga. So ojja sanga nga abantu abamu eddagala lyabaviirako obuzibu, naye ne tutamanya. Kati ate ffe abaddugavu bannayuganda tetutera kukola kye bayita full body check-up. Naye omuntu bw'oyingira emyaka 4, omubiri gutandika okukyuka n'engeri gye gukolamu. So bw'oba okuze, risiki y'endwadde ezo ebeera waggulu. Kiba kyetaaga n'ogenda n'okeberebwako omusaayi, especially endwadde za clots kati nnyingi nnyo olw'emmere, olw'enneeyisa gye tuyita lifestyle. N'ekirala tusiibeko, okusiiba ng'oggyeko ebiri spiritual, eby'omubiri. Okusiba kye kintu ekyasinga okulongoosa omubiri, okuggyamu ebintu ebiruddemu byonna nga butwa. Kigaziye. Kangerezeyoko ku kimu nti omuntu buli lwe tulya nga tetusiiba, omubiri tuguteekamu. Abasinga ffenna tetumanyi omubiri gwagala bungi ki obwebyo bye tulya. Kati since tetumanyi ffe tulya ku makya ne tulya ekyemisana ne tulya awo olw'eggulo ne tulya ekiro, abamu n'ekiro bagoloka ne balya n'emisana awo. Kati buli lw'oteeka mu mubiri, omubiri gwo gujjamu biriisa byokka.
ebisigadde bye tuyita west ebigenda ofuluma sebirala bifuluma mu musulo ebirala bifuluma mu bubi naye waliwo ebintu ebisigala mu mubiri bye bayita amasavu kati amasavu emmere gye tulya yonna gye bayita carbohydrate oba emmere ewa omubiri amaanyi chapati ebyo ebya buto so emmere buli lwe tugirya oba ne sukaali owa bulijjo buli lwe tugirya omubiri munda tegulaba mmere gulaba sukaali gw'otaddemu kati bwe gulaba sukaali gujjamu sukaali agumala okukozesa asigadde gumusindika mu mubiri ze bayita cells abasawo neffe kye tuyita omubiri kati buli lwolwawokozesa sukaali oyo nga bwagenda mu butafaali bw'omubiri afuuka kye bayita fats abadde sukaali glucose afuuka masavu kati buli lwafuuka amasavu omubiri gwo gufuna we gumutereka either ebitundu abasawo basinga okugamba kiba kiwato oba olubuto emikono ebisambi akabina ebiterekebwamu sukaali oyo gwe tuyita amasavu kati buli lw'emmere omubiri guba gwetaaga sukaali kyova olaba oba wakasiiba enjala ekuluma kubanga wagumanyiiza okulya ekyo kiryokke n'ogenda nga weeyongerayo essaawa owulira nga agenda okuzirika nze ekisibo kye nnasooka nazirika ku ssaawa 6 nenzira engulu nga bantaddeko ekipa ya glucose naye omubiri gwali gutandika butandisi kumanyira nti siguwa mmere kati bw'ogenda nga weeyongerayo nga gumanya togenda guwa mmere mu lunaku kati ate gulina okubeerawo kati kye gukola gwo guddayo mu cells zo ne gujjayo sukaali eyaterekebwa eyali afisse ku mmere gye walya nga gumuzza mu musaayi nga osigala oli mulamu kati buli lwogenda mu maaso ng'osiiba nga cells zo bazijjamu kye twandiyise kubanga mubiri buba butwa oba nsigo oba kibumba omubiri gwonna nga kye bayita detoxification bino byonna bye tugenda mu bifo ne babateeka ebigere mu mazzi mbu ba detoxify nga balimba ebintu ebimu siibako omubiri gwejjiremu obutwa obulimu waliwo obutwa obumu nga bwaddagala nga twabuteekamu naye nga bukyali mu mubiri abalala mwenge kambagereza abakyala abasinga abamira empeke eza kizaalaggumba bw'oba obumiridde emyaka 5 weetaaga emyaka emirala 5 bumala mu mubiri obutwa bwabwo okubanga nti kati tebukyakosa naye abasinga kasitokosa obukerende obwo beyond 5 years risk ya cancer weeri kati omubiri engeri y'ofulumya ebintu ebyo gusiiba ate nnywa amazzi agatannyogoga amazzi agabuguma oteeka mu buteesi mudalasini ntangawuzi kubanga ebyo ebiyamba mu kulongoosa omubiri n'ekigaji so just abamu basese kubanga kikaawa bw'okiganda nga oli mulamu abasawo bakikulagirira n'okola ki n'okinywa kati olondako either okinywa nga oli mulamu oba nga olwadde so ekikulu kya byonna kwe kubanga nti lumu na lumu ogendako ne weekebeza mu malwaliro aga gavumenti agamu ga bwerere tulina arrangement n'aba Cancer Institute bajja ne bantuukirira nga baagala balinawo okukebera okwo okw'obwereere naye nga baagala otandika organizing abantu ne babakebera ku bwereere so ebimu tugende batukebere mu malwaliro aga gavumenti bw'aba Katonda akuwadde ku ssente teweekotogera toba mukodo gy'oli ku bulamu bwo genda bakebere naye ebinabiro tubikyuse wansi we tulinnya bw'oba waseerera funa sapatu nabira mu sapatu kubanga wansi ziba n'enjola sapatu tekaddiwa kutuka ekaddiwa njola za wansi batekyali sapatu kasitola ba wansi ng'enjola ziweddeyo bw'olinnya kutayira eba egenda kusuula ekigo kati n'abakyala tuba tusiimula tukutama ebisingira ddala wandisiimudde ng'ofukamidde ku kintu kye bayita tayiro tayiro esobola okuttira ddala era abagagga abasinga bw'otunula balina bathtub balina ne tayiro kati abamu stroke esobola omukubira mu bathtub na drowning amazzi ne gakola ki n'aganya oba n'aseerera mu tabu mwennyini n'agwa so bw'oba oyina Katonda ng'akwongeddeko n'akuwa ebyo ate yiga engeri gy'obyekuumiramu Mukama abawe omukisa. Thank you so much. Ezikubire waggulu nga za Mukama.